Kenzo yagudde mu bintu twamusasudde mumuvuma kati ate twamugemya ddeyo tinakyuka kati ambasada mwamusasudde ambasada Sigeze naye good Kenzo muntu waddala Kenzo ino simani yandikuwadde mu nupu waliyo ebitiibwa wakoma mu pitukana kambata kati oli ambasada ekizibu tomanyira olwo ya ambasada olina okumpita otembuzi wagana okumpa milioni ana kiyoke nompa kuzino Kiwanda zalese zonzi manyigeje zinakolera bwerere yes na incentive you when na bakolera bwerere eyo perception bajagala mbongo bw'omuntu Kiwanda yatugamye omukulu agenda kukola voluntary work ne Kiwanda minister wa tourism na yakola voluntary kati bye bichawo incentives gomanye nyonyi ya bwerere hotel ya bwerere pocket money padiye mbye kitito kolero obwerere toyina musala ne bwogatte ebimutambulira ko bisinga omisala gwakola mu bank emirundi abiri kati Kenzo tukusuubira okukozesa amaanyi ago agamba sada o governizinga abavubuka okolere government kubanga omuntu yakoma mu pitu okufuuka ambassador nga tukubuza the credentials wolirake nfe tubuza credentials ne mabirizi naye olirake tetulina kyakunoonyereza ko si mu UNEB si anywhere why you came out boldly n'ogamba saakola ki saasomera tukuwadde obwambasada particularly kwesiba kugolira kugenda muzu kukola ennyimba eyo buki tetukusuubira kwogera bingi ku press conference naye gwe beera particular ogende muzu promoting ensi yaffe olabika bulungi I like the way you train nombiri gwoyina katulaikanga sita oluba sita abanyiza nga Wizkid niwajja nawaddiga wakabito yinga tomu feeling alina pigimi oyizoloza yakona kati Kenzo talisoteka ko mbiri gwabaki gwaba sita we yawule mukonga big ki nga big fish nino big guy wamuona kubaba kuba yo ibiso anyirira wandi muulidde Kenzo tunaddamu muulira nga ayogera ku byobufuzi ambassador bamukutte yes ambassador kitegeeza diplomacy mwamugemye butaddamu kwogera bintu bya bufuzi n'omuvuma kati tukukwata yes ovumya ambassador yes yovola ambassador wa Uganda this ambassador ndi mu company ambassador wa Uganda kakati tukukwata twamuonyeza emisege gyammwe yowa dogs ne tumusavinga okubeera mu kitiibwa mwamulisiza munjogere nyangu mwamulisiza aleme kuddamu kola ki atwawagire mu kyere twamulaze nti this is what you deserve kati mu people power no promoting umbrella come and promote gorillas mountains and rivers roads ibitu byenale mu byekoze yes mwayagadde mutu jako izelo ham Hamisi namulabe ku kooti bamututte mu kooti kyekigenda yatutte banka nasettinga president anti banka za wano Hamisi akugamba zabagwira mu banka ezisinza performing 10 mu 2019 zakola 285 billion profit naye nga 10 banks nga 8 sizaffe onule 2 bwogendo sabaloni toba mwavu ne banka zabagwira zikufuula okuba nti oli munaku akola ki asembayo ate yeetoleta bya bugagga oba wa sureties za byapa ne bakuwa obusente butono ate ogenda ofuluma banka zaabwe nga bwetoddeko legal fees simanyi what fees simanyi fees n'ababbyawo ku banka project wagibala ya milioni 4 mwezi otaddemu milioni zo manya ya milioni 4 mwaga mwata otaddemu ebibiri byo olese ebyapa bakuyambeko malirize project yo bakuwayo 150 nga tezimala project mu middle ya project nga bajja bagamba mbuto kyasobola nga bakwata ebintu mu mavumba nga babikola ki kati nga bagamba oba complaining agenda mu court ng'otuuka mu court ng'eggamba bwe mba mukayanira milioni 8 oyino letako 32% of milioni 8 omusango tandika otambula kati Hamisi Kiggundu ekyo kyatujjiddewo
anti president agirwanyisa mu banka agamba nti banka zezimu ekyo tekiri fair kuba muna Uganda mu constitution bamuwokiririza okuba ne fair hearing. Kati nzonzibye miliyoni 8 njagalagana mu koti kwewoza avo nga yatonga amasoke ndete 32%. Koti babbi ne bank okiwulira kati ye amu n'avaayo nga bamubya 120 billion Diamond Trust Bank 120 mu 10 years bajjako mpola nga basasula be babbye go bakwata mu musango batola kuzaa mtalaba ina sente nyingi. Kakati agenda okukola audit nga bamubya 120 billion kati n'agamba okay kuluno kamba fiireko 32% njirina. Twabaddeyo nga loya kiri owaayogera bank eyo DTB terina lukusa cooperating eina olukusa yoyo naye ekola transaction ne DTB Bank Kenya ne bakola ne bakyusaganya business ate nga DTB Bank terina license wano. DTB Bank eye Kenya okola wano transaction eino soka ne license ne government yachi Uganda ne sobola tuwa percentage ya fe mu deal yonna gye babakoze ne banka yawa. Kati ya Diamond Trust Bank Uganda ekolagana ne Diamond Trust Bank Kenya without license. Kati yaba money laundry nigo tunenya mu nsonga za tunenya mu kama mu president nedda Mutebile ate president tumunenya governor independent. Mutebile must push for government reforms. Netugena mu banka nga we twagobye waka wayiro kayuwala ekebadde biramu abasuubuzi nayo nga ina 32%. Oina container zange nya tu complain nga mbade tukene 32% bakagobyewo akayuwala kane amwe ayagala kano bakagobewo omusango tuguwangule ate yatugamba agende ezo sente zikole mu banka wane yaffe kubanga Amisi Kigundu yeye nyini asinga Diamond Trust Bank sente inkubulidde abantu mbagamugene mu jesu sente zammwe kuba Amisi wajja mwezi ali Canada yangambe biche bitigenda mu maaso mu DTB Gugambe Amisi Kigundu wajjamu 120 billion nezebadde batanabba nezibane abawanga faini gwomunaku we million billion zinajja gyebagenda okukozesa mu kuggalawo bu office. Abantu bayinza obbabba mu byeki bwetwe twaffe ku Greenland Bank kasaba Besigye bagagga bajjamu ezaabwe bano babwenje trillion billion fe bakachere ezaffe zabulira omwo mu nnyanja. So abantu bamagezi bajje sente mugondo ogenda olime tewesiga banka z'abagwira zisosola teri mu Uganda managing director ku board tekuba oba MD ku board tekuba ko CEO tekuba ate ne wajjawo group ebyekisiru ntino mu Bankers Association bikola biki ebya Bankers Association bannanyini mabanka batuula ne balonda okitegedde kakati balonda era percentage nene eya isiro beberonda kati MD wa Bankers Association abamu na Uganda bana basiba obutaya abasomenya bala ebintu ku level ya badika tuli Uganda kati boche bayiwo okukola feeding ambuto zaabwe nga omuntu gahambu abayo nayogerako nga bamuwandiikira Bankers Association hamu oyogedde bubi banka zawano ziwa abantu emirimu abantu omutwalo gumu kitundu amwe abantu omutwalo gumu mu 10 emirimu kati banka za Uganda ne amwani asinga ntina tugamba ntino banka ziwa bana Uganda tukitegedde ne batuwajja teira nga toyina diguli teira ne babera ko olugwo banka nakiguli na Abudu simanyi Joseph Bosanga nelinya wagulu ogenda barabati yanga ate bafulumye ne first degree ana bamanyi mu finance mu audit bamanyi kiche kirino okolebwa Mutebile gwe tuteeka ku nninga no tulina okukola nga president Museveni Mutebile nga tonna kaddiwa kuvaawo ate tovana mu ddwaliro keera okole ekintu kimu bapushinge ki government reforms tubeere ntuwogulawo banka 1 oyina sente ezimala banasajja bajja ne sente ntono 200 bajja ne 40 billion 40 billion sente tono nnyo okugulawo banka yes kati bakye bakola talina sente akwata 40 amu abanja 120 anti kugambe bakola bati babbi ajja ne 40 ki nga akimanyi standard y'okugulawo banka is 250 billion nagenda nazisasula ewa Mutebile okiwulira kati wamala zino zebasigaza balance ne bagulawo bu structure enakawa ejinja egundi mu abaniki
center kati endala ne bazikolamu obulango kubasako zibukedde simanyi kati abaana baffe ne bakwata empapula zaabwe ne bagenda naffe abalimi bavanira n'emmwanyi neki ne tukwata obusente bwaffe obwa saving ne deposit ne tubawa olwo ne babukozesanga luwumbulikanti ne beeyimirizaawo ne bapangisa MD Mulamba wa Diamond Trust Bank amupangisa wano Uganda ng'amaze emyaka 25 yes it's only Sudiru aina amakawano n'abaana be n'abazzukulu Sudiru yayingiza mu byobufuzi is a typical businessman tabba bantu banka ye yali ekola nnyo gye bakwata aba bankers association ne bakolagana ne bazitunda bannabyabufuzi mu mbeera eno bandibadde bayambako ku hamu ku kintu kino ate basobola tebalina promises abagezanga abalonzi bannabyabufuzi bagendera ku atmosphere eri mu ground omuntu akiikirira abantu be Nakaseka ayogera ki ku banka babankinga yabaziteekawo no kale abe Nakaseka tubeesiwe Kampala muno era sereka kibaddeko sereka kibaddeko banka reforms ne NSSF nabo babbi tebakuteeka sente tebakongera mu interest ate bo ne baziwola bo ne babaweerako ki interest ate n'otukozi bagandi bubi ekibumba kinnuma n'emyaka 48 mbutonaweza myaka 15 ng'osevi ekibumba kinnuma nterese sente bampisa yindi yange ombuulira ebyo ku bulamu bwange sinza teeka sente mu NSSF